Vijana wa Kenya muko? Ku Lwokubiri olujja nga 13 omukulembeze w'eggwanga lya Kenya omuggya William Samoei Arap Ruto lwagenda okulayizibwa okutandika okuddukanya eggwanga eryo mu butongole. Bottom. Ku olwo munne gwaddira mu bigere Uhuru Muigai Kenyatta lwagenda okumukwasa ebisumuluzo bya State House ne fayiro mwabadde awandiika ensonga za Kenya. Ng'amaliriza teri amanyi watuufu wa Uhuru wateeseteese kugenda kugandaalira bulamu bwe obusigalidde nga bw'alya ne kuze yeekoledde ng'enjogera y'akacyo kano. Ng'ateekateeka okufuuka omukulembeze wa Kenya, amaka ge amakulu gaali busukka kubo bw'amaka g'obwa pulezidenti mwabadde okumala emyaka 10. Waliwo abalowooza nti ono obwanga wakubukuba mu ssaza ly'e Kiambu mu kafo akayitibwa Ichaweri mu Gatundu South abeereeyo ng'empewo bwe zimufuuwako. Amaka agasangibwayo gaazimbibwa Bangereza abafuzi b'amatwale ne bagakwasa kitaawe omugenzi Jomo Kenyatta mu ngeri y'okumuliirira olw'ettaka lye baamubbako mu kiseera we yabeerera mu kkomera olw'okulwanirira obwetwaze bw'ensi ye mu bwegugunga obwamanyibwa ennyo nga Mau Mau. Kyokka amawulire ge tulina galaga nti ennyumba eno egenda kufuulibwa kyabulambuzi kya Kenya nga buli omu waddembe okugenda yalambule n'okusoma ku byafaayo by'omusajja Jomo Kenyatta atwalibwa nga taata w'eggwanga lino. Newankubadde ebibuuzo ebyo byonna weebiri, ssemateeka wa Kenya aliko ebyassava byamuwa okusigala ng'obulamu bwe buli talattibu nga luwombo lw'amagi. Muno mugenda kubaamu abayambi 2, abawandiisi 4, ababaka abamukolera guno na guli 4, abagoba ba mmotoka 4, beppo n'abakuumi abatoogerwa muwendo. Kuno agenda kuweebwako yafeesi ennene abakozi b'awaka abamuyambako nga bino byonna byakusasulirwanga muwi wa musolo mu ggwanga lya Kenya. Ono era waakufuna abayambi ab'enjawulo okuva mu gavumenti okuli munnamawulire w'oba omwogezi we, beppo n'akulira ebyokwerinda bye nga bano baakusasulwanga ku bajeti y'amaka g'obwa pulezidenti. Ku mmotoka z'agenda okuweebwa mugenda kubaamu ez'ekika kya limousine 2, sports utility vehicles oba SUV 2, nga zino zaakukyusibwanga buli luvannyuma lwa myaka 4 olwo bamuleeterengamu endala empya bettuku. Buli mwezi waakufunangayo emitwalo gya siringi za Kenya 30 nga zaakusasulira nnyumba mwasula nga muzaawano bwe bukadde 9.5 n'obugwamu. Emitwalo 2 eza Kenya endala nazo zaakujjanga okumugulirayo ku tufuta nga mu za Uganda abanywa ga bukadde 60 n'ezigwamu. Waliwo emitwalo emirala 2 ezijjanga okujja okubanga zaakwesanyusaamu n'emitwalo emirala 30 eza Kenya nga zaakusasuliranga mazzi n'amasannyalaze. Ono ne bw'anaameranga akatulututtu n'awulira nga yali agadde omusawo okukakeberako, gavumenti ya Kenya ebisale byonna eby'eddwaliro ejjanga kubisasula nga kakube kumutwala mitala w'amayanja. Nga mu Kenya obulwadde buganye, gavumenti teebuuze nga lwaki agenda, ejjanga kukwata bukwasi nsimbi esasule. Ne ku musaala gw'abadde afuna ng'omukulembeze ebitundu 80 ku buli 100 zaakusigala nga zimusasulwa. Omukulembeze wa Kenya mu ssemateeka afuna omusaala gw'akakadde kamu emitwalo 44 eza Kenya nga mu za Uganda bwe bukadde 44 emitwalo 4. Ku nsonga y'ebyobulamu ne kabiitewe Margaret Kenyatta naye anaayisibwa nga kye kimu nga bba. Akakiiko ka Kenya akagaba emirimu n'okugereka emisaala nga kalagirwa ssemateeka kagenda kubaako ensako ey'enjawulo gye kategekera abakozi bonna ababadde bakola ne Kenyatta mu maka g'obwa pulezidenti nabo badde ewaka nga basanyufu. Nga Uhuru ateekateeka okutwala ebirungi bino byonna, bannakenya bangi babadde nga bavumirira enteekateeka eno ey'okusanyusa abakulembeze be bakimanyi nti baba baakola mu dda ng'enjogera y'akati. Kyokka ng'eggwanga ligwirana n'amabanja amangi agali eyo mu buwumbi bwa siringi za Kenya 5 ze basasula abababanja buli mwaka.
kyokka ababibalira ewala bagamba nti kino kyakukuuma demokolasiya wa Kenya nga wakimmemmette, ng'oli kasita ava mu kintu asigala akimanyi nti obulamu bugenda kuba bumugondera okusinga lwe babijjawo abakulembeze baabwe ne batandika okumeramu ekyoyo ky'obwannakyemalira mu ngeri yakweggyako kigombo ng'ow'obusaazaalira ku luggya. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.